tuli wano olwaleero okutegeeza bannamasaka, okutegeeza bannayuganda, okutegeeza ensi yonna biki bye tugenda okuzzaako oluvannyuma lwa court session eyatudde eggulo wano mu kibuga Masaka. Kooti enkulu eyatudde eggulo nga yadde etudde okuwuliriza omusango ogwa Honorable Nalubowa Rose mwe yali anoonyeza obwenkanya ku buwanguzi bwe obwakuluppanyizibwa omulamuzi Asiimwe Abat. So tuli wano okubategeeza kiki ekiddako oluvannyuma lw'omusango ogwo gwe twadde tuwaabye mu kooti enkulu okuggyibwayo nga tumaze okulaba nti tetugenda kufuna bwenkanya. Bano abaliwo mukyala Rose Nalubowa yennyini olw'okuyimirira naffe mu mbeera eno gye tuyitamu, era tubasuubiza nti tetugenda kussa mukono. Kyabaddewo titwagala kibayigula ettama kubanga kyabadde kiyamba ffe nga bannamasaka tetuzzaako kyekyate kyekisinga obulungi kyekigenda otuwa ruling entuufu eyo egenda okukomyawo obuwanguzi bwaffe nga bannamasaka. Nawuliddeko abamu ku bakubi ba pokopoko era wano nga bagamba mbu omulamuzi ono emyaka 15 ng'avudde mu kibiina kya NRM ate kakati lwaki bakyekwasa. Muleke mbabuulire, omulamuzi Simon Peter Kinobe yeesimbawo mu kalulu akawedde akaggwa aka 2021 era n'atayitamu. Singa yayitamu yandibadde memba wa paalamenti owa NRM mu paalamenti eno eri mu kukomekereza emirimu gyayo. Bw'ataayitamu yagenda mu maaso n'okubeera ng'abeera ku mikutu ku TV ku marediyo nga defending ekibiina kya NRM ng'avumirira ekibiina kya NUP. Emyaka kati bakamulonda ndoza agenda kuweza myaka ng'ebiri mu service ng'omulamuzi. Kakati ebbanga eryo lyonna nga tannalondebwa nga mulamuzi, kati katugambe nti emyaka ng'ebiri gyokka lwabadde alekeddaawo okukola ki? Okuvumirira ekibiina kya NUP n'okuwaana ekibiina kya NRM. Kakati oyo akyali so fresh mu buwagizi bw'ekibiina kya NRM, kitosobola kumuleeta mu musango kubanga ono takiikiridde ye nga Nalubowa oba famire ye, aliwo ku lwa kibiina kya NUP. Ate n'oli gwavuganya naye aliwo ku lwa kibiina kya NRM. So katosobola kuleeta mulamuzi ali just fresh. Era nze kyemmanyi ne mu mind ye ne bw'aba akyali awo akyebase oba asirise bw'ati NRM ekyavugira mu matuuge. So yensonga lwaki tetwaganye omulamuzi ng'oyo okutula mu musango era nga tukakasa nti yandibadde biased. Ate bias is defined in law ya mirundi ebiri. Bias kyeki mu Luganda? Okwekubiira mu mateeka kwa mirundi ebiri. Okwekubiira kwoyinza okuleeta ng'olaga ebiwandiiko nti ono yeekubidde, oba okulaga enneeyisa nti ono asobola okuba nga yeekubidde okusinziira ku nneeyisa ye. So ffe twagendedde ku nneeyisa ne tugamba nti omulamuzi ono tajja kusala mazima. Yeah, there are people, propagandists in Masaka who had hit the streets claiming that Justice Kinobe was in NRM 15 years ago. So that is an old story. We want to tell Ugandans and Masaka people in particular that Justice Kinobe stood on NRM ticket in the 2021 election and did not succeed. Even after then, he continued to appear on talk shows praising NRM and talking against NUP. So
if he has just been appointed as a judge maybe about 2 years ago, and even between 2021 and up to the time he was appointed a judge, he was still appearing on talk shows talking against NUP and praising NRM. We cannot now say that within the 2 years he has changed as he was claiming that he's saved. So that's why we said we cannot trust such a judge to judge between an NUP case against an NRM case.